nebaga mulinde neka tumuna wala zepaka ngenda leta mutoka ngenji parking ono nchike but that will be bad mwe mubagambe nti batuganye asiba that ekintu kye mubagambe kati bo batunonyi tuyina meeting wali saa 8 naye bwe muna wala zempaka mukama wange there is also leadership in it. This is the LC3 of the division. We are not aware, and for you are sending here your trucks. It's not here because this is near Kampala. This is the town. So you want to bring your garbage. No, we are not going to accept. And another thing we request, if you want to temugenda kuyiwa kasasi amajje gali watugenda gatumya ne barracks zatabuse kasasi awunye ekyo mbere nga mukimanyi eno SFC ne bwoli nnyo wali ero tulengera teri muntu ajja kutumiwira kasasi naffe tetwetumye amaje byefisi Igoma babiteke mukuru katinga walinde basi nabagala kwata igoma babiteke mukuru nyamoro kezero ze bamanyize babijjamu Bali driver demo motoka ye tubawe kubo basega je bagenda na bagambi bo ekubo bali zibambu baki omulalo kulembera omulalo wanga tali bosi wa mbogo twawandikira baruwa twalagamba toni wa this gambi site tuno kubera abawulize elineiba ku tebaina ne yabahudu bebano banafu betulina abalinganye sene Nebo banga toyala kuuliriza zino kugamba I will report you directly. Bobanga oli wako mukidini damu munoka yo. Gasina kubira mukama wo simu. Ekyo mbabulira. Agala kubera omujemu nja kube direct wa mukama wo. Njagala tulekewe kubo. Sechara answer ndala yonna. Sagala answer ndala yonna. Yes. Emoka mseke mabali abala bayitewo yenjala kyokka ngabo mulinde ebiragire bive walala ngenda bakubira jeko na badereva bamanyi ngenda bakubira jeko buli omoja kumusanga mu kinza bulungi nga ekubo bana baliko abalala bayitawo enjaga ayura bamale pale za damage abafuka amalala enjaga ama bisindikire lukwago Omanje bayina
mbono bwajja. Kati bayinza tusinga ddala ku kyalo kye tuli. Nengera olaba naffe ebyaffe bitulema okukwatako olumu kasasiro n'ayitirirawo ate ng'ekisinga okuluma nti emmotoka ezireeta kasasiro eno eziva mu ntebe nakatabi mukka era singa emmotoka eziyiwa kasasiro wano zaali ziva mu ntebe nakatabi mukka singa tezirina bwezibwawo naye ziva e Kajjansi ziva ekibuyi Kampala byonna kyondooza mukimanyi nammwe wadde tubadde tugezaako zikola naye kakati ebigambo byange nalwaki nayise olukiiko luno mbisimbuliza mu kwennyamira kwa Lord Mayor. Lord Mayor yayogedde bulungi nnyo ng'agenza okulambula ab'ekiseera n'abaga nti bannange ekifo kyali kyajjula era twafuna ekifo eddungi tubadde tetunnabakukozesa kasasira ajja wano muyitirivu ttani 27 buli lunaku. Lord Mayor yennyini kakati tosobola kuddira ttani 27 ozireete kakati ayina calculator njagala oddire 27 okubiseemu 7 days olabe kati ate ezo za KCCA tetunaba kugasako zaffe n'entebe zetubadde tulina buti bulijjo kakati lwafu oli mu ttani 3 mumeka mutaano katono nnyo 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 kyokka ekizibu ekiri ku kifo kino kirinaanye ennyanja ofundangako ndooza ye kale abadde ali waggulu naye kakati wano amazzi agagenda mu nnyanja omwo ogenda kulwaza n'abantu abatabeera eni kasasira akole effect ku bantu ababeera eni n'abatabeera. Ekyokubiri Lord Mayor ne ttiimu ye balina okukimanya nti enwayi y'obukulembeze saagala ndabikenga atayagaliza naye njagala ndabikenga afa ku kitundu kyaffe n'abantu olaba naffe owaffe tetumusobola netulaba opportunity gyetugenda okufuna okukozesa emmotoka bino because we had a relationship ne KCCA before. KCCA tubadde tubakubira netubagamba we are talked up can you help us so ne bajja ne batuyamba we love giving them fuel ne batuwa emmotoka zaate ne batuwa operators ne batuyambako so bwe kyabatuuseeko we only looked at the other way they are not even going to solve kasasiro bajja gitwala yonna nga bwekozeki ate bakozesa empya n'enkadde ebajja so tetunatuuka kuleko ya memorandum of understanding because they wanted this the land to be used again so means of local government like this holding it would have begun because they expected it to finish by July but it could not begin because there was that issue of leasing out land
gyenjogerako, project gyenjogerako, he's away.